Coming up on ESY Media. Omusajja kuba omusajja oliawo Katonda olusi ate bareka mbagambeko kino ekintu. God speaks to us in so many different ways. Olusi Katonda abantu abamu babeera very attached to certain people nti abaatya okugenda omuntu Katonda nakulagana obubaka bonna nti omuntu ono tamwetaaga naye noolemerako noganze nedda nze omuntu gwenjagala Katonda gwe yampa nze nkimanya ajja kukyuka oba okitegeera bulungi n'osiiba newemalako sente zo n'ogenda musabo n'ologako newemalako sente zo n'ogendako ne mu fake pastors and prophets and all those kinds of people baba bakulagiridde n'okwata n'oteekayo ennyumba yo n'oteekayo emmotoka eno gitunda ogamba ati bagugamba mukama y'omusajja gwe yakukolera just press against ego Katonda nawe ajja kuddizaawo through your husband all those things. We inspire. So amanya was WM Esther Esiku I talk with ESY Media Uganda nkubuzaako gwe nawo sinza okubanga otraba. Thank you so much. Mwenna abakomentinga abaweereza obubaka bambi tusiima mwebale kutwagala mwebale kutuza maanyi mwebale kutukkiririzaamu mwebale kubeera nga buli kaseera muddamu ne mulaba videos buli ekiteekayo ne mu commentinga ne mulaba. We do appreciate abatugoberera ku Facebook abatugoberera ku YouTube abatugoberera ku Instagram X bagita X then TikTok bambi thank you so much. Onako lwaleero tugendako mu kitebe ky'omukwano tugendako mu laavu gwe ng'oliawo omutima gumenyese oli mu relationship eriawo etagatta oli mu relationship eriawo ekumenya bumenya wagwa mu mukwano naye olinga yakula omusango sorry naye tulina Matilda olwaleero tusanze okola Matilda kale Esther olambugamba ki obulamu bulungi sanyi nina obba nalyo because you know like God is there. Yeah, God is there. God is doing his job. God is doing his job. God is keeping an eye on me and all my people that I love and care for. Never see many. Yes. Yeah. People really appreciate it. When I'm bakatinga bu video wange ne mu postinga, I really appreciate that. It keeps me wanting to learn more and research more and of course understand more to share with people that maybe can't get a chance to abantu abatafuna mukisa kuba maybe na resources nina okufuna na information John sharing neno ku I talk with ESY bambi simanyo bakwano neyaziza nnyo neyazinga. And now I usually see comments on TikTok they break free never getting a vulnerable nagamba banange because I'm in this kind of state, so what should I do? Please advise. We are going to give you all the answers to all your questions. Thank you Matilda bitambula bitya eyo gyotambula eyo si bibi okutwaliza wamu emirimu tukola mpola. We are hoping for the best. Omanyi okola osubira ekisingawo okujja. Yeah, si bibi. Bitambulira ddala. So, olunaku olwaleero Matilda, mbadde njagala ko ali nga ntandika. Emabega kawo twayagala ku kye tuyita toxic relationships. Of which abantu bangi bakomentinga ne balaga nti si bamativu oba kale betaaga okwongera okutegeera ensonga eno. So today netusalawo tukomewo wano tugere ku nsonga y'emu naye leero nga nsunsule leero nga tugirongooseza mubanga tugitaddemu ebirungo mu details. So today we're talking about toxic relationships. Basaba kitegeera batya otogera ku toxic relationships gwe ng'omukugu mu nsonga zino sigenda gamba nti no ndi mukugu saga gamba nti no ndi mukugu wabula nsobola okugamba nti nina kyenzimanyiiko nina wenzirabye nali nziiseemu nina benkyalaba abaziyitamu najjo nagamba banange Matilda oli mukwano gwange ndi bwene embeera ng'olusi tomanyi lwaki omuntu akubuza ebibuuzo ng'ebyo ng'olusomayi nakyakumuddamu naye naakunnyonnyolako n'owulira nti ddala ebintu ebyo gye biri mu nsi ate era abantu babiyitamu toxic relationships. Kakati nze tugimenye omuntu asobola gitegeera kubanga abamu toxic relationship toxic kimanyi nga obutwa
Yeah, of course. Toxic nga bw'okirira omuntu ne wakigamba wadde wasoma oluzungu wadde tewalusoma naye nawe tunagamba toxic. Obwongo bwo budravinga direct it's negative. Ekintu ekibi tekisanyusa tekiri mu bulamu kyeniza okugamba. Kati mu ngeri ennyangu gye niza okukinyonyola mu toxic relationship definition yakyo erinnyo mu bikolwa. Engeri gy'okinyonyoramu erinnyo mu bikolwa nti waliwo ebintu bye tutunuulira omuntu okuconcludinga n'agamba nti oli mu toxic relationship. Versus in toxic relationship, your relationship gy'obeera. By the way, teri only mu baagalana bino eby'omukwano omwami n'omukyala erina emirimu mwe tukolera eri mu families gye batuzaala erina emikwano gyaffe be tubeera nabo tintambula ne Esther naye nga Esther ali very toxic. Comments zaakola nga ziri very toxic. Okiraba zimalamu amaanyi. Okiraba toxic relationship esobola okuginyonnyola nga relationship gy'obeeramu nga toli mu mativu. Toli mu mativu olw'ebintu maybe partner obye engeri gye yeeyisaamu owulira tosiimibwa owulira toyagalwa you don't feel loved enough, you don't feel appreciated, you don't feel supported. Owulira omuntu alinga nga atakwesiga ng'oli awo oli mu relationship naye ng'oyo atogiriimu oli mu relationship naye omutima gukuba nnyo owulira okikaka owulira eringa ng'enatera n'okuggwawo waliwo embeera we tubeera ng'oli mu relationship n'olira nga kuba tunatera okwekyawa noono omuntu already mubeera mwareachinga toxicity. Oba okiraba toxic relationship relationship gy'owulira nga tulabira nti omuntu ali relationship gy'alimu teri watika etandise okufa. Okitegeera toxic relationship relationship gy'obeeramu n'owulira nga oteekamu nnyo okusinga partner wo kyateekamu. Mu kuteekamu sitegeeza ssente necessarily nti omuntu alizalaba nga ne ssente azikuteekamu naye ngera owulira tateekamu. Like the effort that person puts in for that relationship to stay. Omuntu kale bambi it is wide ebigidescribing buli muntu oluusi kibeera ne ku expectations z'omuntu ye nga yezaaba alina ng'agenda mu relationship oluusi nga yalowooza ngenda funa ono omukyala oba ngenda funa ono omwami ng'alina kweyisa bw'ati alina kukola bw'ati kasita omuntu oyo atuuka mu relationship n'alabira ddala ng'ebintu ebyo si bye bivaamu already bamutandika okubeera toxic to each other nti mugenda tandika okweyombesa mugenda tandika okweronda buli omu yeronda ku munne buli omu aleeta kano aleeta kali temusonyiwagana kale nga temuli mukwano. Toxic relationship tebeeramu mukwano tebeeramu ssanyu tebeeramu mirembe bw'osanga bukasera beera bakaabukaabe mu relationship naye akaaba ali mu relationship yanyi yakashangira akoze awedde oyo omuntu abeera mu toxic relationship emununa bulungi emusikamu musaayi buli lunaku bagamba omukazi anyirira nnyo omukazi yeevuga kyobola nga oluusi tubadde nga tukula nga bagamba mwegomba nnyo naye kale oluusi nga bazadde bakukomya ku kwegomba ennyo n'okwagala ebitali bibyo bagamba awo nabona be mulaba obalaba omuntu abeera motoka ey'ebbeeyi naye nga tanyirira oba kitegeera lwaki abeera tanyirira ng'ate oba omulaba nti ali mu bulamu bulungi alabika aba yawasa omukyala omulungi kati nza okwesanga omuntu oyo ffe tuba tetukiraba ate toxic relationship omuntu ow'ebbali oluusi tatera kugiraba gwagirimu gwakinyonyola kubanga gwodiringano n'omuntu buli lunaku gwadiringano n'obuntu mu buli mbeera yonna ey'obulamu bwammwe. Abantu abangi ennyo bapretendinga nagenda mu public nemuteekawo embeera nti muli okay naye mu eyo toxic relationship ku ngeri nze gye ngirabyemu ebiseera ebisinga wabeerawo omuntu ono abeera yeefudde abeera nga yali very understanding nti mu buli kintu kyonna kyonna ekibeerawo omuntu oyo abeera very squeezed timugendagenda mbeere mu bantu mwefule nti nno muli okay omuntu oyo ali toxic wabeerawo omuntu awa toxic energy kangambe bwe batyo nti wabeerawo omuntu abakuwa toxic energy nti nze nina omwami wange naye nga ye yakuwa toxic energy kitege ayagala kujja wano akutwale mu bantu oba ku mukolo mubeere very okay naye gwe ng'omuntu nga tossa you're not breathing nga mugenda kubeera n'omuseke munyumirwa you put up that show naye ng'olimba and in most cases abantu bosanga nga ali at a point wagamba I'm depressed n'otuuka nobeera mu depression ewaka temuli gwoke
nenga ku mulimu gutuuka babayise kwanjula ayagala abeewo oseke. You have to be happy. Ayinza n'okusunako. Ayinza n'okusuna, ayinza n'okusitula, ayinza n'okukolera obuntu awo. Naye ng'okimanyi bulungi olunayingira emmotoka yaffe eyo ne tuvuga bwe tutuukira ewaka tugenda ba buli omu atunudde. Yes, it happens. It happens. Obeera mu toxic relationship. Nti ogenda kubeera n'omuntu mugende ku mulimu abantu bakulabe nga bawa ku dropping naye nga mubadde emmotoka nga muliro. Mama, Matilda is so lucky. Mama, kasinga n'owanga abikola. Nange singa abikola. Kyova olaba nze dda nabeera we nali nga kyali. I was in a relationship with my ex. Tell us, baby. And I always, my ex was very lovey-dovey. Bano abasajja amanyi olaga omukwano amanyi okugula ebimuli abawala byonna ebyo bimwegomba. My ex had all those things. Okitegeera amanyi okulaga amanyi okweragisa ajja kujja gambe mulabe mukyala wange omulungi on your special day, even if it's not a special day, bwafunamu akasente asoogulira agamuli aganene agakuleetera. Yes, you are at office and they will call you, Matilda, there is a package for you here. Oh my goodness. Katinga abantu bajja bagenda nalaba. Oh my god, Matilda, you're so lucky. I have friends of mine that would even inbox me, you girl, you're so lucky to have that man. Like, do you even know why this person bought those people? Katinga abirese. Nenga ina reason behind. Yeah, sometimes there is a reason. Just take it. Abo batu babera bamanyi kye yaba yakoze. Anti ogambye nti wabeerangawo nga mukwano gwakugambye nti ng'olirira mutima gugamba ono tamanyi na biki byagera. So scenario kimu yaleeteranga ebimuli? Byabanga bingi. Nga muyombe ate okuyomba olusinga si kuno okuyomba mbu mubeere nga muleekanda the whole house. I remember me when I was with my ex, whenever I had those fights, mbu mutuulaawo n'omuntu mwevume ne embeera yajjanga, maybe you all get mute. Toyina goyogera nayo. Temwogera. You're not talking. Yes. You go out, you board the same car, they will take you to work, they'll even pick you up, now you're not talking. You get what I mean? Yeah. So it's very complex. Omuntu kimubeera kizibu nnyo kitegeera. Mwakyogerangako nga tosobola mutuuza ne are we okay? No, omuntu ali toxic aba amanyi kyakola kibi ate aba amanyi kikuluma. Yes, omuntu okugamba no you are toxic. Kimanyi nti byakola byonna bibi. Kyendi mu kukola nkimanyi kikuluma. Akimanyi kibi. Yeah, they know it's bad. That is why it concludes that you are dating a toxic person. Because buli kimu kyakola aba naye akimanyi kiruma. But they go ahead and do it. Seriously? Yes. Nti omuntu ayinza okulaba nti olumwa. Maybe yakoze takubira simu kanko ekyokulabirako. Yeah, I'll give an example. I don't take calls as a big deal because sometimes omuntu obeera naye ngambanga mu long distance relationship whereby this person wamukubira teyakutte nakoma bukomi nagamba tajja ku apologizinga right yakutte simu teyagambye ko tino baali bize naye jabuzi oli otya biki ekyo saa kitolanga toxicity ransonga nti olusi it's a behavioral kind of thing nti wabayo omuntu nga ija si muntu w'amasimu ate ebiseera ebisinga abantu abamu betwagala baba beetaaga okuyigiriza engeri gye twagala okutwagalamu. Omuntu olina omulaga nze bwe bati olina okunjagala, I love to be called, I have to be texted, njagala nnyo omuntu man like it's too much. Yes. You'd want to understand what my love language is. Love language tegeeza ngeri ki gy'owulira omuntu gy'ayinza okukozesa okulaga nti akwagala. Oba kitegeera ebyo byonna ebituwa bityo. Kati calls, texting, oluusi omuntu aba yagamba I'm not a calls person ng'okimanyi. Ne toxicity ejjira nnyo nga muli physical with each other. Ebiseera ebisinga abantu abatannaba kubeera bonna tebaba tebannaba kutestinga toxicity kuba muba temweraba nnyo. Oba oluusi mba temweraba nnyo kale ng'abantu tebali nnyo physically together. So mbeera awo temwogera? Yeah, like of course it's okay. But why I tell you that toxicity is very dangerous is that you get a point and you get addicted to it. You get comfortable with it. You're getting comfortable with it, and that is when it is dangerous. Because in you saying, that's how that person is, you're not happy.
bikuluma, but yeah, you're being like, I have nothing to do. Yeah, mubyogedeko lusi like toxicity. Olabanga bwe nkigamba, it's frustrating. Kimenya omwoyo. Ate toxicity ejja nnyo ku mutungo omwagala nnyo. Omuntu gw'otayagala nnyo takusobola kuteeka mu toxic situation. Ate oba wagambe eddanzi kino kivuddemu kitegeeza. Ne toxicity ne wano gw'obeera oyagala okugezaako ajja kukyuka bw'ate siweyali. Am I doing something wrong? Those are one of the things we're going to look at in this session. Nti omuntu wambadde njagala tutegere toxicity ebeera etya efaanana etya. Bino ebintu mbobeera n'omusajja oba obeera n'omukazi mumala ebbanga temwogera nga mubeera mu nnyumba emu and you think you're in a good relationship. No, me time is not always, or it's not all the time. Okay. Me time is Esther twogedde nnyo. I need some time alone. Nengenda for like for an hour, a day. Okay? Ate nga mutudde ne mukyogerako, you're like, you know what, honey, I'm not well. I have stress from work. Maybe you are annoyed me and I need some time to refresh. Because communication is key. Netaga nkuumulemuko. Kati ate abantu abogere baba tebali toxic to each other. Muba mwenyiziza. Okwenyiza is not being toxic. Because we are human, ate toli perfect. Ne toxicity ebeera consistent. Eye naisa ebeera consistent. Omuntu ne bw'onoyogera naye ajja kukiddamu ate ngali unapologetic. Sejjusa. Kyeyakoze luli? Ajja kiddamu ku Lwokusatu, ku Lwokuna ate tajja kwetonda. Tagenda kwetonda. Tagenda kulagawo mbeera nti agenda kukyusa. Tagenda kulowooza mbu nno oyina Done. They make you feel very not important. Okay? Yes. They'll make you feel very worthless. Me, I remember sometimes, man, being in a toxic relationship is very hard and you can't know until you're out of it. Bobanga oyaga otegeera ddala nti no obadde mu toxic relationship olina kwexitinga bulungi nnyo osooka oyimirire oba otuule wantu ogitunulire bwoti in your mind. Otunulire ki? Toxic relationship gyobaddemu like relationship gyobaddemu ogambe that was really hard. Otandika n'okwebuuza naye nasurvivinga nga nti how did I handle this? Yeah, how did I handle? Did I even stand that? Otandika obbira banogamba what? That was too much. Omuzimu guli gukuvuddeko. Kati awo kikuvuddeko kitandisa ogenda otandisa okuwona ebyo byonna. Toxicity is a long journey. It's a long journey. Yeah. It takes people to heal. It takes people a long time to heal. Abantu abamu ba becoming bad. Naddala if oba tolina abantu with rightful minds okwogera naawe. Oluusi n'abantu betwogera nabo bali very important. Kitegeera. Kati bakwano bange abalungi tubadde tugezaako okunyonyola toxic relationship. Toxic relationship yeeyo nga tolina ssanyu, temucommunicatinga bulungi, omuntu akumalako emirembe, beba n'abasajja ali waka, omukazi n'ayingira n'afrowninga face immediately. Abadde ali ku maybe ku ssimu, bw'ojja mu ddiiro omusajja n'avaamu n'agenda mu kisenge. Bw'ogenda mu kisenge omukazi n'avaayo n'agenda mu ddiiro. You know, bwe bayita ku mikolo n'owulira nga olwo olunaku terugenda kuggwa, n'owulira nga otya okugamba partner we ekintu, you can't confide in them. Oyagala mugamba nti oli mulwadde naye otya n'omugamba, oyagala kumuyamba naye ogamba naye kati we naamuyamba n'agamba nessaawo. Embeera eyo bw'etyo obeera mu toxic relationship ate omuntu yenna ekyo ekintu ekikusaana tewetaaga kubeera mu mbeera bw'etyo. Oba wetaaga obeera mu mbeera ng'ekuwa essanyu, ekuwa emirembe. Kubanga obulamu buno bwe tulimu buzibu nnyo. Togenda beera stressed at office, then okomewo ne waka bakustressing. Area emu erina obeera okay. Ate area erina okubeera okay eno gye tubeeramu n'abantu abo buli kaseera be babaami baffe be babakyala baffe. Tulina okubeera nga we are okay with them. Nga tukonfidinga nabo nti nawe tuba twenyigidde mba nkimanyi partner wange mukwata bwenti ne tutereera ne tuddawo ne twogera bulungi. Yes. Tutunuulidde toxic relationship ebeera etya byonna obyogeddeko ndowooza kati tusobola okugenda wali eri how do you heal? No, nga tetunaba kugenda na even on how we heal. How do you realize? How do you know? How do you realize? Relationship neno gyendimu eri toxic. Kubanga toxic relationship oyo bw'obuuza nti no omuntu awona atya, ebintu ebisinga okuwonya mu toxic relationship biri ebintu nga bisatu.
ekisooka gwe ng'omuntu nga gwe you have to make your own decision. Anga tunatuka wali tusoose wano omuntu amanya nti ati nali mu toxic relationship ati kyetwadde tunyonyola mu beginning omuntu omulabe neyisa ye nga you're not comfortable toli happy. So kati abo tuvaawo ne tugenda how do you heal awona otya tulabye omuntu yenna bino bikoze oyagadde ogezezaako bakansala obaleese but this person has failed to change omuntu naakyakuyisa nga we yali akuyisa bino bikoze abamu basaba. Actually, let me give you an example. I'm basiba mu church. But pastor bagamba omwami wange over like years. Abone tubalaba nga bagenda ne kubasawa baganda. They think mbuwe abone bagenda basinga ababwe, abone bagenda ba counselors, abone bakola byonna n'ebiganyi. Naye kati akedde ku macha akkiriza nti relationship etegenda kola ki kukola eri toxic amaze no kitegeera oba oli awo ayinza kugiwona atya oba awona atyo givaamu nahilinga natateeka negativity eri gyayina mu bulamu bwe oba kibeere nga kimu distracting okubeerako egijatamuzamu obulamu bwe. Nze mu kintu kyengenda okusooka okunyonyola nti bw'obeera ng'oli mu toxic relationship, first of all ekisookerako you need to get done with that person. Oyo omuntu olina okumukyawa n'omuta muyinza oba nga muli mu nnyumba ye naye nga wamuvaako dda. No, listen, like okuchawa kwenkugamba nti you say I am done with this person. Ekyo ekintu kya getting done toyina banga bakuwadde amagezi nti waze noyogera nange nekugamba mayi eso oyo muntu mukyawo kitegeera kikole ng'omaze omutima gwo nga gukikiriza okukya ne kuva mu mutima gwo munda wano n'ogamba naye nkubuulire ono omuntu mukyawo. No, anti okukyawa omanyi abantu babeera ne attachments nyingi n'abantu like of course olusi mulina abaana mulina family. Yeah, so bwenkugambira nti olwaki oba olina okugamba nti no I am done. When you say I am done ebikwetoolodde byonna bibeera very invisible to you. Now you're looking at yourself, you're looking at your own happiness. Do you have to tell them you're done with them no. Or you keep it for yourself? You need to first sieve it in. No so kind of understanding. Kubanga ekiseera ebisinga abantu ababeera toxic babeera very manipulative. Ogenda kujja mugambe hey excuse me I'm done with you. Akusoka kubeko wakutuuza. Akufumba akutereza. Naye baby ekimanyi tusobola kumukyawa. Yeah, okitegeera nawe. Kati onchawa endagewa. They are very manipulative. Thank you. I know those are the things they use. So that is definitely muntu alinga gwe. How do you want me to live now? Nah. You know I'm only used to you. You know these girls they can't manage. I think kimanyi ekintu kino kyagala nnyo n'okusinga. Thank you. Omuntu agenda kugamba you know you're the only person that can manage my character. What does that mean to you? That's being stupid. No, omuntu agambe nze eso kimanyi teri mukazi asobola kunsobola. Okujjako gwe. Ate gwe no. You know how fun the women are. Today ngamba omusajja nga njagala nnyo yagamba ani alinza okusobola statement. Ekyo kikulaga empisa zembi nnyo that no one out there can handle them. Okujjako gwe wekaaga. So don't jubilate. Kati ye olusi ebiseera ebisinga olw'okuba nti omuntu oba omwagala oba ogamba maybe akyogedde because they love me. Omuntu akwagala they can't tell you something like that. Okitegeera nti maama oba ogenda naalagawo kati ngambye nti you have to be done in the heart. Nti omuntu ne bw'anajja nagamba biki ogenda mugamba you know what I am done. Nkuchaye noba nayitani noba nagamba simanya twawulirako the best counselor in marriage, the best counselor in relationships, the best therapist in these things. You're going to get there and you'll sit and look at them boldly and you tell them you know what I am done with that person. Because gwe ng'omuntu obeera nga mu mutima gwe tonnaba kikakasa, anyone can just come and influence your decision. Nagamba ne Esther okakasa okitegeera kadde notanuko newe obeera ng'obadde okikakasiza munda mu mutima gwo era oba bagamba ye nkakasa siddayo I'm tired, I am moving on. Oba okiraba cause mu kugetinga ddana ebintu bingi bijja aba counselors bagenda kujja abakwana babalumirirwa
banange tubadde tubalaba mubadde very happy banange how do you make up omwana abaana ogenda kubeera abaana ogenda oba kitegeera me in my own experience when I decided to quit to say okay I'm done with all this shit I got done deep inside natuka nengamba you know what I'm done nti omunne bwe yajjanga nambuuza people would ask me Matilda what happened I'll be like life happened like I got done and I even made peace with it yeah life happened oh my god what about this I will come out of it mbere engeri egenda bawe ekyo kigenda tukwasaganya and indeed things are working out like obulamu butambula oba kitegeera naye obeera nga tonnasawo mutima gwo nti kati ono omuntu mutadde mukyaye mukwano ogenda kubeeraawo ng'oli confused toli musanyufu omuntu akunyiiza otidde oli awo ogamba ntino kati esi agambe naye n'omuntu oyo wandi mukyayi bw'okyuka eno najja nagamba mwana gwe biki nakuleeta yagamuli awo kudde awo akamotoka tosooka nowerabya mnoga ne Esther ogenda nakyawana abantu yadde tanjagaliza bange oba kwa simufumbo oba olwokuba ebyo ebizibu oba olwokuba yeye tebamukolerawe bati kati ebyo ebintu byonna bijja nga omuntu tonaba kusalawo kituufu kyoyagala you have to know what exactly you want waliwo wetwali ku one of the videos that abadde ku toxic relationships omukyala n'agamba banaye nina abaana neninza kukola ntya I'm tired of this what should I do I'm answering you now get done mukusookera ddala get done oba gy'oli mu nnyumba oba toliyo get done bw'omala gettinga done find a circle of friends that you can talk to not everyone get a few people get professional help obanga onsobola nokuba n'emikwano gyo nga nagyo tegigattako awo ogenda ku professional help nga ba professional help ba helpers nga ba counselors ba love relationship coaches I think that is it those are the people are the people yes. Also abantu betwesiga nnyo they don't have anything helping us in our relationships I could have my reverend nga my reverend wange adde mbufumba emyaka aga naye nga ze mbuzibu bwe ndimu tagenda butegeera tagenda kunnyamba reverend yes kali nga reverend kyagamba kyekyo no anti ye reverend agenda kugamba mwana tutovaawo gumiikiriza naye obuzito bwa toxicity gyenfuna tewali kirina kujja mu bufumbo obwo okiraba kino bakiwandiika wano oba kitegeera naye nga obuzito n'obulumi bw'oyitamu yetasa butegeera unless yakirimu ate ebiseera ebisinga oyogedde ku bareverend kati oyogedde ku banaddiini at large kati waliyo bamaama bamaama baffe nagamba toyinza kukola kintu ekyo oyinza okyokola ekintu ekyo but they don't know the weight you're holding on your head ovayo otya ngenda kuswala yes tugenda kuswala abantu bonna bafumbiddwa tebavangayo kati ogambidde nti waliwo oba wasazeewo n'ogamba I am done bano newe bajja ogamba okay you hear auntie that's why I told me I was done so omuntu ne bayajjanga nagamba mwana gwe tutagwa kogera nga my parents can call me we need to talk I would sit and hear them you know when you say listening means what they are telling you you're taking it so I would sit down of course I respect and love my parents so much but I was really done with this relationship so bakutuuza otuuka n'ogamba naye thank you mommy and daddy I really appreciate it but I need some time. I need some time to think. Kale fe tukulinze. Munange songa gye twayogerako otuusewa naye mbule mami nakirowoozezaamu. I'm going forward. Another thing I appreciate about parents will always be there for their kids. Omuzadde tasaagamba agenda kulonda gwe alekewo omwana we. Ne baba badde bakwagadde nnyo oba ng'obadde obawa ebirungi nnyo kati baba bano abasajja babeera abagagga. Nga wamwe kyenkana munange yatereza family yamwe you know those men yabajja mu nnaku mwana oliza omusajja ow'amaanyi oyo bw'ati oliza otya okumukyawa naye nekugamba yamudani okitegeera era omuzadde bwanalanga omusajja yamulese ebintu bizeeyo omusajja omulese nti mami mulese kale naye munange olina okwegendereza tebagenda kugaa nti mbala bbiri ngozeeyo watuukira okugamba bwati mama beera materialistic
okitegeera omuzadde abeera materialist naye omuzadde oyo ng'ogamba mami nange wandikiwadde obudde nokyozaako mami yamda so nabadde kugamba nti biri bisatu ekyokuna wabeerawo kye bayita attachment omuntu wabeera mu toxic relationship omanyi kati nkugirako epoint ogambye abamu basaba abeera attached nga wuli atayagala kintu ekyo okumuvaako kyova olaba nti aba akola buli kimu making sure nti it works out anti kati abalamu ave omusajja ono ayina goloofa eno addewa omala ngagenda abanaye mukama omwami wange mukyuse omusajja ono wamumpanze nkimanyi wange okitegere omusajja ono nkimanyi wange sisobola mugaba good you know this is the man you made for me told you atanze no kika katonda who told you someone made a funny joke today I was reading some meme. You know me, I love God so much but sometimes people can say funny jokes and they kind of be like not take a question mark on certain things over what you know that war that is happening in Israel mbo simanya which something that is simanya now taking care of Israel abali okumaba Israel naye ate feno mu Africa tuligamba katonda wa Israel ate yali mu kutukuuma obakitegeera naye nga bali bakulaga nabo like God okay it was funny but it kind of obeera onoga nti naye katondo nate bali abavuddemu ate ya okitegeera kati omusajja akuba omusajja oliawo katonda olusi ate bareka mbagambeko kino ekintu God speaks to us in so many different ways olusi katonda abantu abamu babeera very attached to certain people nti aba atya okugenda omuntu katonda nakulaga n'obubaka bonna nti omuntu ono tamwetaaga naye noolemerako noganze nedda nze omuntu gwenjagala katonda gwe yampa nze nkimanyi ajja kukyuka oba okitegeera bulungi n'osiiba newemalako sente zo n'ogenda mu ssabo n'ologako newemalako sente zo n'ogendako ne baba fake pastors and prophets and all those kinds of people beba bakulagiridde n'okwata n'oteekayo ennyumba yo n'oteekayo emmotoka eno gitunda ogamba ati bagugamba mukama omusajja gwe yakukolera just press against sigo katonda nawe ajja kuddizaawo through your husband all those things or through your wife katonda yambaye okitegeera katonda olusajja n'akulaga omuntu n'akulaga all the signs nga kiri kuggwe katonda tagenda kuva mugulwa kuoneka agambe hey ekyo kyenkulaga kyekyo bwe bubaka bwange gwe ng'omuntu amanyi katonda nti akola bwati yes gwe ng'omuntu amanyi nti no katonda akola bwati katonda ayogera atya n'abantu ti katonda ayita mu bantu katonda ayita mu visions katonda ayita mu dreams kitegeera okucommunicatinga n'abantu be olina okutuula onogaa naye omuntu ono kacyanga mufuna simufunanga musanyu omuntu ono kacyanga mufuna ali very weird simutegeera ng'obeera n'omuntu naye you don't feel connected abo bantu gye bali ate nabo kyemanyi gye bali nga oba bagenda laba eno show gye tukoze olwaleero kyenjogerako akitegeera bulungi nga you don't feel connected oli bibyo you're living in totally different worlds what are you into muli mu kyekyo that's not a relationship you're just lying to yourself okitegeera that's not even a situationship kubanga mu situationship olusi obeeramu olw'embeera nti oyo omuntu yalina bye wali weetaaga ku mbeera eyo era muba mu connecting because of that situation naye mubeera muli in total different worlds okitegeera kati attachment eyo yereetera abantu okukola ebyo byonna byonna ebintu nti omuntu aba atya okuva ku kintu ekyo aba agamba kati wabeerayo abantu oh my god this guy knew how to have sex with me in the best way like he knows how to handle me in bed he knows how to nobeera ng'oli attached ku ekyo oh my god this guy knows what I like ebyo byonna kati attachment oba olina gijjawo mu ngeri nti ofuna ebintu ebirala ebikubuzaabuza okuggyako attachment oyinza ogamba studying gym oyinza ogamba ngenda kufuna ebintu ebirala byenteekako ebirowoozo byange bwe mba mbaddenga oba obadde ne lifestyle eyo gy'obadde attached to nti oluva ku mulimu nga ngenda ewaka nga nkola bwenti oba olina okukyusa nogamba kati binaavanga ku mulungi ayitirangako ku church si kusabira oyo omuntu weesabire
oba kitegeera no like go to church for other reasons obanja kuvayo ngendeko I'll go a coffee bar. I'll call my friend Esther. I'll take through. Not opening up, by the way. Chikuyamba kwenye releasing from a toxic relationship. Yes. I'll call Esther. I'm gonna be, hey Esther, I'm here. Do you think you can come? Then also, where you need to cry, please cry. I personally went through a very terrific. And that healing is not a one-day healing. Yes. It comes gradually. Olizoloza nti no, mponye. Kitegeera. Oba olina ky'okola no muntu nayogera akantu ako. Nojjukira n'ekigamba, oh my God. Life is so hard. Nga kikukalubiza oba olina nga you're too attached. Kitegeera. Oba olina nga oli very attached. Olabye ddala ng'ono omuntu. If I leave this man, what am I? Me, I was there before, by the way. I used to sit there and think, but if I leave this man, who am I going to date? These men don't understand me. You can't move on. That was attachment. You know, one thing I love about reading about things I've gone through. Omuntu awandika ekintu kyennyini ky'obaddemu. N'okisomako oba n'okiraba oba n'okiwuliriza nga kyekyo kyennyini ky'obaddemu. So when I read about toxic relationships, I really found myself as living that life for a very long time and I didn't even know how to get out. For how long? For a very long time. Okitegeera mu toxic relationship, by the way, muba oluusi musanyuka naye ennaku za wiiki ziba meka si 7 days musanyukako nga 2 oba 3. Bagamba nti temujja kuse anti wali abantu abakola statement smile marriage smile bed of what roses waliwo mujjoka bumala emindoze naye manyimba ojja kuwaliwo omwaka ogujja nga mwena mugenda kubeera nga museka omwaka omulala gujje nga mukaaba bukaabi. Yes, ebyo byonna bibeerawo, but the bed of roses gyenyiza okutegeera nti embeera bino ng'ebyobulamu ng'obulamu we butambula nti leero wajabawo ssente enkya tezigenda kubeerawo omuntu ono tolerating oti embeera eyo nti wamu naayomba like kyebagamba nti it's not a bed of roses nti yes you have a fight naye okuddawo kwammwe tekuba kwaku kumala kuyita kigwanga mujje okuddawo kitegeera nti you can sit like this nogamba naye you know what sweetheart you did this, it was really wrong. Yes. Are you sure? Auntie, yes. I'm really sorry. I'm sorry I had to do. And so you watch it to not cause it. I think give me a chance to be a better person. No, mwami it's the same thing. Mukwano wategedde nina embeera zinaize oba nafuna emikwano egyotayagala maybe jola begiri bad influence. Ne mukwano, this is why I'm with these people. But there is that bit you communicate. Yes, muri mu argument, muri mu kuyomba, muri mu kutabuka. Communication ekyaliwo. Ate communication etali ya kufakinga. Mbusima ate mama tunaddawo ate ayombe ate mbusima yasoogera. Muwa mino tulanga, it's coming from the heart, it's genuine. Kale, it's okay. Era mujja kumalawo buli omu akyuka atunule, n'oli akyuka atunule. Yeah. So ekyo ekintu kya attachment ekyo Esther, it is very 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 dangerous. Kisingira ddala okulemeza abantu mu toxic relationships because they are attached to a certain thing. Abaana musajja abadde anjagala nze najja omusajja njagala bwati ate nno okunyumizeeko kigenda ne ku bazadde baffe abatuzaala ne mwana wange ogenda kujjawo omusajja ng'oyo oba kitegeera omwana nga abadde yakutegeera. Are you sure? Are you sure nti no oyo musajja ddala ddala byabadde akola bibbi oba nze mubadde musiima nze kyembadde mbalaga oba kitegeera musiima nze kyembadde mbalaga. Me when I got done with when I broke up with my ex, some of my friends were like, how? Are you normal? Are you like, how do you guys like, what happened? And I was like, things be happening behind you guys. Ngatamuchimanyi. Matilda, there is no way that guy was doing all those things. I'm like, because I was not telling. I was showing you something else. Yes, like, yeah, like, what would I tell?
First of all, my boyfriend was lovey-dovey. Amanyi omukwano. Amanyi abagenyi babakwata wemujja. He'll be like, oh my God, I'm so happy. I am so lucky. I chose the best woman in the world. I wish they get. Yeah, oh baby. Oh God, Esther is here. Please bring some beers. You know? When they get out. Sorry. But that's for real. Sorry, you know. That's a true story.